Mukwano gwange nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda nti okyali mulamu. Ekyo nno kikulu nnyo. Buli lunaku olukya ng'okyassa omukka ogw'obulamu olina okwebaza Katonda. Nsooka okwozaayoza baganda bange Abayisiraamu mwenna, mwebale kusiiba, mwebale kumalako kisiibo era ne mbagamba nti Eid Mubaraka. Mwebale kwewaayo, mwebale kugumiikiriza byonna. Allah ababalire ekisinga obulungi. Mu ngeri emu nammwe abaalwala alusa ng'ekisibo kigenda ttandika ne ziwona ng'ekisibo kiweddeko, munnange nammwe Allah afune engeri gy'abakola ki, gy'abanyigamu awo ng'abalira abalala. Si weewaawo? Naye nga mwebale nnyo okusiiba. Naye nga okulya emmere ng'abalala basiiba tolina kwewolereza nnyo, si musango, kubanga okusiiba si kinyumo. Newankubadde nga nsuubira ze zimu ku mpagi ez'Obuyisiraamu ettaano, ndowooza okusiiba mwekiri, bwe kiba tekiriimu munampa bulamu. Naye nga gw'abadde alya mu kisiibo si musango era teweewolereza nnyo, kubanga mbadde mbagamba nti okusiiba si kinyumo. Kubanga jjajja wa ssenga wa taatawo yali Musiraamu, kati ekisiibo kituuse naye okusiiba kubeera tusiiba n'ekigendererwa ab'emikwano. Oba oli Musiraamu, kuba nammwe Abakatuliki musiiba, Abalokole tusiiba, Abakristaayo basiiba, so okusiiba kwa buli wamu. Naye tetusiiba busiibi. It's not a buy wagon effect because gundi asiibye nange kansiibe. Olina okusiiba nga kivudde ku ntobo ya mutima gwo, from the bottom of your heart. Era olina okuba n'ensonga lwaki osiiba. Kati bambi abamu beesanga nga basiiba ne basiibira enjala obwereere naye nga talina nsonga lwaki asiibye. Okusiiba kaba kaseera ka kwezza buggya, ka kwekuba mu ttooki, ka kuzza buggya enkolagana yaffe n'Omutonzi waffe. Kati gwe tosanganga ng'omuntu alya mu kisiibo n'omusekerera, ayinza okuba nga takiwulira, ayinza okuba nga ye talina nsonga lwaki akola ki, asiiba, newankubadde nga mpagi ku Busiraamu, newankubadde nga kya bwa Katonda. So nzikiriza nti mmwe abataasobodde ku mundi guno, omundi omulala Allah ajja basobozesa. Awo nno we mbasabira nti musigale omuntu y'omu. Baganda bange Abayisiraamu waliwo ekintu kimu kye mbamanyiiko mu kiseera kino ekya Ramadan. Babeera beetoowaze nnyo, babeera bakkakkamu, osobola n'omulinnyako mwana wattu n'omusindika eri n'akuleka n'ogenda. Abamu n'aggamba lwakuba nsanze ndi mu Ramadan, neerinda ggwe, n'akutereka paka lwaliggwa. Mikwano bw'oba olina gwe watereka musonyiwe, kuba mu kisiibo, kuba kusonyiwa, kwekuba mu kifuba, kwezza buggya. Era mbasaba tusigale omuntu y'omu. Ebiseera ebisinga abantu babiri babeera banjawulo, omuntu gw'osanze mu kisiibo ne gw'osanze ng'ekisiibo kiwedde. Lwaki? Allah tabeera mu kisiibo mwokka. Allah by'ayagala tetubikolera mu kisiibo mwokka, naye ekisiibo ne bwe kiba nga kiwedde, tuteekeddwa okuba abantu abalungi, abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu abaagala abantu. Ekigambo astagfirullah kireme kubeera ku mbizzi yokka, ab'emikwano. Ekikolwa kyonna ekikuweebula ng'omuntu kibeera astagfirullah.
okuba n'omukozi kati nga bano abakozesa abakozi, omukozi n'alwala tomututte mu ddwaliro paka ku accident ey'okufa, omukozi n'omukozesa gw'olooza mashini tomuwambudde buwummula, tokomye okwo, abamu n'emmere temubawa, temukomye okwo, ne ssente zaabwe abamu ne ziba za mbirigo okuzibasasula, ebyo byonna astagfirullah. Oli okutemula munne, obubbi, obwenzi, ettima, enge, byonna astagfirullah. Astagfirullah tekikolesebwa ku mbizzi yokka mikwano, kubanga n'abali embizzi talina gwe yali esse. Tetulabangayo omulambo gwa mbizzi nti ondalidde embizzi n'emutta. Naye gwe oli bw'alwala n'ogana omutwala mu ddwaliro, oli n'omumma ekyokulya, kiba astagfirullah kubanga obanga amutwala eri okufa. Therefore tusigale omuntu y'omu, tuleme kulaba abantu babiri abadde mu kisiibo mulala n'ono omulala ng'ekisibo kiwedde, sigalanga y'omu. Nabadde ndaba e Sudan abantu bali mu kusiiba batandise olutalo wakati mu kisiibo, eba astagfirullah. Nkakasa nga n'abatandise olutalo olwo babadde n'okusiiba basiiba. Kati oba osiibidde ki? Osiibye, musiiba mutandise olutalo, obulamu bw'abantu bugenze, mussa abantu, you know. Ebyo byonna astagfirullah. Tuleme kukoma mu kisiibo okubeera abantu abalungi. Kuba ne bano abantu mbadde mbagamba basinga okubonyaabonya bannyinaffe nga babakozesa, olaba nabo mu kisiibo bakkakkanako ne beekomako ng'ate buli omu abamanyi. Nedda, Allah si wa kisiibo kyokka mikwano. Ffe Bayibuli kyeva etugamba mu Beebulaniya 11:13-18 nti Yesu asigala y'omu leero, Yesu asigala y'omu jjo leero n'emirembe gyonna, takyuka. Lwaki ffe abantu tukyuka? N'olowooza nti Katonda abeerawo mu kisiibo mwokka, Katonda abeerawo ogenze mu kyaki oba mu muzikiti oba mu ssinzo. Nedda, buli w'obeera Allah oba Katonda akulaba. Abamu bagenda okubba, oba oli ng'agenda okwesogga loogi n'atunula sayidi ne sayidi, ku kkono ne ku ddyo, mu mambuka ne mu makiika nga teri ajja. Ekibuuzo waggulu oba otunuddeyo? Oyo ali waggulu, nnyini byonna, gwe tulina okutya. Bayibuli ega nti mutyenga, temutyanga abo abatta omubiri, wabula abo oyatta omwoyo, ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, gw'olina okutya nga tonnakola kintu kyonna, nga tonnateekinga decision yonna. Osookanga n'olowooza Katonda kubanga ye akulaba mu buli ango. N'olwekyo mikwano, mwebale kusiiba naye musigale n'empisa ze mubadde nazo mu kisiibo. Otherwise mbaagala nnyo, naye nga tekijja kunnema kugamba still nti Yesu Kristo, kuba abayigirizwa babuuza Yesu nti tulage kitaffe, tulage ekkubo eritutwala eri kitaffe. Yokaana 14:6 n'abagamba nti nze ekkubo, nze mazima era nze bulamu, teri alituuka eri kitange nga tayise mu nze. Kitegeeza olutindo lwokka kw'olina okuyita okutuuka eri Mukama Katonda ye Yesu Kristo.
nolwekyo obanga tomukkirizanga kano ke kakisa olwaleero muwe obulamu bwo akukyuse akusinkane akulokole akusanyuse osobola okutandika olugendo olujja olunaku lwaleero. I love you. Shalom.